Akaruuru aka kayejumbirwa kandi katererwa ofisi y'entumwa ya presidenti obwo ebyokwerinda binywezibwe hatari mutezi wa Akaruuru atarikwikirizibwa kuraba aha ofisi ya RDC. Okurugerera abebembezi b'eminyeto bebembirwe chairman wabo Gonzaga Mutesasira nashobora ngu Akaruuru aka kagendaje nabikira bekiringu habaho abarukutinatinisa abatezi b'Akaruuru barikubaragira ngu hagire abantu abatorana ekintu ekiyajumirira. Waddewo abantu bangi batulagira kumpaka ku kifuba ne batuuka n'okutiisatiisa abavubuka ne batuuka n'okubakubira amasimu ne bagaa temuddamu kumbuuza temuddamu kukola kino okuggyako nga mulonze candidate gwe ne bagamba okulonda. Era abavubuka b'Lwengo ne bayimirira ku magulu gaabwe abiri ne bagaana omulonda ne bagamba nti ffe twagala ono wadde gwe otaddewo embeera eno ey'okutiisatiisa ey'okugaba ssente ey'okugamba nze ntwala kino ekitundu muyina kuwulira ku nze nabaleeta mu bukulembeze eyo embeera abavubuka b'Lwengo bagikomezza olwaleero. Tulitenge kulembeddwa RDC w'e Lwengo batukoze bulungi tewabadde ensasagge yonna okulonda kutambudde bulungi. Njagala okwebaza abavubuka b'e Lwengo bajjumbidde okulonda balonze bulungi tewali abakase tebali abataddemu influence yonna buli omu alonze omuntu gwawuliramu emirembe era okusalawo buli omu asazewo nga bw'asazewo kubanga kwabadde ayagala. Okutwaliza akalulu kaffe katambudde bulungi nga bw'omumanyi embeera z'abavubuka olumu mwifunamu obutakwatagana naye ate bwe tutuuse nga katambudde buli muntu n'alonda kyabadde awulira ayagala. So wano tewali okugamba nti obono bamulemesezza okulonda oba ki tutuuse buli muntu n'abeera firi okulonda ekyo kyawulira mu mutima gwe kyayagala. Abasi Mubiru arukurira ebyokuteera Akaruuru mu kibiine kya NRM habwa Lwengo nagira ngu eminyeto yabeine obucureera omukuteera Akaruuru aka kwatambura kurungi. Naye okutwaliza awamu akalulu kaffe kagenze bulungi abavubuka balonze mu mbeera esinga okubeera obulungi era nga buntu biyambisiza eddembe lye embeera ebadde y'amaanyi wakati wa Tanga Collins ne munne ni mukama mulungi nti era akalulu kawedde bulungi. Mubiru nagira ngu yabayirarikirire ahabwa emivuyo yayorekire omukuteera Akaruuru ak'ekibiine kya NRM aha Kishaayi Kololo nokwekusharamu okunyweza ebyokwerinda aha mwanya ahi Akaruuru kabanikaza kuteererwa. Kyalowoozebwa nti gwe muliro oguyinza okubeerawo okwetawo ne case mu bantu etteekawo ebyokwerinda nga by'amaanyi naye kyamukisa mulungi nti enteekateeka ey'omukulembeze waffe His Excellency Kaguta Museveni abavubuka basobodde okubeera nga bateeketeeke bulungi bazze bakkakkamu balonze bulungi akalulu kaabwe tubadde embeera yonna. Gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Tayari West.